bafaaki nyabo bafaaki naye mutuka nokola ebitasaana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye mwana wa tata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oli utya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Obulamu bukuva. Obulamu si bubi. Tuli awo. Naye nina okwemulugunya. Muki? Abbas ono twategeeragana nti ettaka ly'abantu bonna be mumpadde okukuuma siina kumala galibawa nga tebalina nsonga ntuufu. Era ne mbagamba naye omuntu anaatunda ettaka lino alina okubeera nti either agenda kugulamu ttaka oba agenda kuzimba nju. Ettaka ly'obusika si lyangu. Wano baganda baffe abamu bwe baalifuna ne balitunda baagulamu busimu baakola biki senene. Zocha yagala yocha Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum asalamu wa barakatuh. Ugamba otya? Ndi bulungi. Oli kukyakulya? Siri bulungi nyambo. Mirake nalidde ogamba. Aisha nawe kati kyogambe sawa zino so tuke sawa zino nga tonafumba gwo mukyala. Towakana ebyange byakutetekanyanga wozo bimanyi nawe. Kale mbadde sigazza ebitano bimuwe mukyapa. Neyanza barakallahu fiikum. Nekwe soko ndio ngatuke kuyokulya bino. Ezigwawo. Kati Abbas azze angamba mbuya alina business gyayagala okugenda okukola mu kibuga baagimubalidde mumuwe ettaka lye. Ne mugamba nno sigenda ddikuwa. Abbas agende e Kampala akola business. Ankayuukidde ye agenda kukola business. Kikyamanyiyo. Ate mubuuza business ki gyagenda okukola agimbulira. Kampala agenda omuwa amagezi. Tambulira na business ki gyagenda kukola. Singa obadde gwe nti gwe omutwala omugambe ogenda tandika business eno bweti ng'omukutteko bwe bigaana omulaga ekkubo. Okimanyi nti Kalimu yabbe ettaka ly'omwana. Ate ettaka lya Abbas musisinkanye walina gamba mbu abadde nani ne Kalimu amugambe ettaka lyange njagala genda kukola ki business yange agala kukola ka business. Amugambe siririna mubbi naye kiraba kye nabagamba omusajja oyo tetulina kumwesiga mu ddakiika emu n'akatono. Ekisooka mu kumpanya yefula nti wa mazima nnyo yefula nti nno yeye mutuufu naye nga ye ebintu byonna byakola byakukumpanya kakati ettaka ly'oli bw'abanga gwe mugabo bwe yafuna era ng'agulabidde ekyogukolera lwaki talimuwa? Ani gwagenda okwesiga Kampala? Simanyi naye agambye nti muwe ettaka mugaye sigenda ddikuwa. Ekyo kitwateesa nze sikyusa kigambo kye sirya bigambo byange. Tokayana na family. Baba tokayana. Kwata ettaka musalireko ewuwe omuwe agende e Kampala atandike ekibuga bwe binaamulemerera yajja kuba yeetunze. Kwata ettaka muwe ewuwe agende atunde bwe binaamusala sente bwe zinaafa abaana abasigaddewo tujja yigira ku oyo. Kisajja kwagala kwezza buli kimu be balina sente be balina biki naye buli kimu awulira ng'ayagala akoze eki akisigaze kasajja katujjukira sikeeka kati kakoleseye egundi ki advantage katwale buli kimu kalina okuba nga kalitunda sente zaggwawo. Yatunda ettaka ly'omwana ate awo abaafuse walina okukoma. Aisha bwe kiba nti Kalimu yakwata ettaka lya Abbas n'alitunda nga wano twakkiriziganya ffenna nti teri atunda teri akola ki nga tetumanyi. Ngenda kumusisinkana bakuwe chapati. Ulya. Madamu chapati yange jimu. Bino bisusse asuse walina okukoma. Naye akasajja kano kalina kikanjagaza. Bwetuuka yate kati gwa kutya. Agalinje ye gakola ki? Gwa kutya gogwe munene waawali. Tebakimanyi. Ngenda mulaba. Alina okukwata ettaka ly'omwana gyonna gye liri bw'aba yalitunda kulirye tusalane tumuwa. Ate kati kino kikuwulira. Bw'abanga kujja kwata ettaka ly'omwana n'alitunda tugenda kukwata kulirye emirundi eki. Tumuwa dabolo. Tuliwo omwana. Ajja kungwa. Bw'ogenda okikola. Dinda labayo. Tumanye nti okutunda kibi. Naye omanyi kituufu kankole ekyo kubanga nyinza okubonaabona n'abaana. Bw'ayita mwayitemu. Kamuweta. Bwe bigaana bwe omutima ogugwo olongoose gy'ali. Amin. Tosigalira. Salamu. Kiki ekikuweesibya n'emmaali tekikuwe. Oyo muvuddeko akole ebibye nange nkole byange. Baasi. Neme kwesibwa ku bantu. Gy'oba okola ewuwo togattawo kugatta ku wuwe. Kale.
bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye tata tubera ngono mumme yali wali abanama banange mama ngatusanyusa okulabako banange byasayi banange jangolabe mama njirukiramu leta gwe mukeka banetulabira kibuga kigamba tazunziza nanjukire alya nakuta omwana baba naye kano kekagakabiri niolinga atalya mmere banonabagira bulungi nyago oli oti bananga abantu bange Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aba muri mutiya. Muri bulungi. Baba. Nga muri runo. Baba, oli munyivu. No mwana ttaka nalitunda. Abasi. Hey. Basi nade no mwetaka lyalitunde. Nga kisenyi no dimuwa. Lwansonga. Ekyade kiri mu mpesa kiki. Abasi. Ogenda tuletera okwawukana kati. Ate tutya. Tandika okwetematemamu. Omwana Abasi yajja. Abasi n'atandika okunkambwalira. Abasi n'anjogerera bubi. Nengamba likoti tangu ate ttaka lyendimuwe. Baba, gwe omuntu omukulu eyanditugasse, eyandituwadde amagezi. Nti tokola kino muli baana bato. Oyo mwana tanatuuka kola bibi. Baba nakwesiga. Ekintu ekyo mukigezezzaako. Naye nayagadde ndimuwe ettaka. Mutegeere nti ettaka lyonna ery'obusika teryetaaga bintu ebyo balabireko. Lyetaaga ng'otuna ng'olina kyogenda. Waliyo ensonga eno gy'olina okumanya. Kaliya. Baba, how are you? Wenkyagala bwetyo. Mwinale tuba basanyu. Tuningali kulala ku nsawo yange. Owanga twesola n'enyamuwa. Senga tuze. Kwatira ddala. Tebanzi bano. Abayi. Bwatyo no bwamera ne ku. Etefe. Etuusa mugenyi. Ate enjaludde tumalisuujjula. Mwana wange era bata tulinga abalinda. Kyolaba gira ojjula emmere munnange ne munnaalyeko. Mama ligenda bitu. Empate zinabo. Naye kyolaba ebintu byetwafu okuva ku maja. Okuva ku maja gwemba mama tuzesesame. Naye kwalivaamu ddiru ku lutokoto olwo. Kwakyo. Kyolaba origino. Genda kyolaba ojjula emmere kale tunaalyawo bateyidde bulungi oba kiki bayakakola. Maria yabadde afumba oba nze mbadde nfumba. Era gwe bwotyo twakumanyira gwe ku mmere kwataganira na kintu ekyo kyamwe kukwata ku mmere. Nemwe kirabika afumba temumutegeera. Mama genda. Mbagambye emmere tennabe emmere yayidde n'enva zikyabulamu. Tulindeko mama tugumiikirize ko nesooka ku Sande tetulya ssaawa zino. Okulya tekuliiko ssaawa mwana wange. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Wali badde gwe toddamu na salaamu yange. Ati lwaki? Lwakubanga kikugwanidde okugiddamu. Salaamu egaana. Mu mazima okwata otya ettaka ly'omwana n'olitunda. Lwaki oli musajja mubi nnyo Kalimu? Lwaki weefuula omulungi wano kungulu n'oyogera ebigambo ebirungi nga weena weegonza naye ng'ojjuddeko nenge ku mutima Kalimu? Kalimu oli musajja mubi nnyo musajja gwe. Simanyi oba nekitaffe simanyi nazoza twaligezera ku dini ine tukebera ddala omusaayi kakasoba ddala oli mwana wa kitaffe kuba omutima gw'olina sigwa family eno. Bava abantu abaatuula ne tukkiriziganya ne tuteesa nti teryatunda ttaka n'okwata ettaka ly'omwana n'olitunda. Kalimu otundo ky'ettaka ly'omwana. Lwaki wakoze ekintu ng'ekyo? Nalitunda ddi. Kakati wate walitunda kwata ettaka ly'omwana. Lwaki oliganya? Lwaki ali Boba tumanyiza. Tekuliiko ssaawa okujjako nga twalimye. Tekuliiko ssaawa maama emmere okulya genda ojjule emmere. Mama.
oyo kyolaba anoonya magezi gakutuma mmere nze kale gendo jule oba gwe wagifumbye ate olwogamye okuwa baba emmere oba mwansi nga mwategedde nti you want to eat mwandibadde mwakadde kumaca ne mufumba emmere bwe mba nze mufumbira mulindeeko ntera okujjana kubanga ebyowakaombimanyi mbireke otuufu okiraba mama lwaki ojjana n'otolyayo nedda olina okulya emmere omanyi maama lwaki ajja wano ng'alidde nga tayagala kulano najjira ddala nga kuse ekisooka bw'ajja jjawubanga lonkalu kasawokaako saagala bintu wabula omwana wange bw'asituka okujja nandaba nkyagala naye era ne bw'oba ogenda wa maama woogamba nti kale ekyo tekimulangiza bwemba nzija wano tekitegeeza mbu nina kubanga mbulira maama wange era maama wange suubira bw alina kyajuna gwolooza ffe tetumugulira gwolooza ffe tetumuwa bintu katateze mbitegeera ne bw'oba toguze kyolaba oli mwana wange era nkyagala nnyo okusanyukira ne bw'oba toze na kintu tennaba emmere tennaba kyolaba onaatuwa emmere oba toti tewali mmere kati singa kyolaba mumwerabidde saba nga tolimu wakalimu oli musajja mubi nnyo yalaba baba ttaka kiri ogamba ettaka lya baasi Kalimu yalikwata n'alitunda omwana yagala ettaka lye Kalimu tamuwa ttaka lye baba basi ttaka kiri yatunze waliyo eddala erisinga kuliri kimuzze wano kunnenya nti lwaki nawadde abaasi ettaka lye n'alitunda kati atolyaze kunnenya lwaki simuwa ttaka lye kyova olaba nti ebintu bizibu era Katonda Allah kyava atwekweka buli muntu aba alina endowooza ye nekyayagala kakati ettaka abaasi lye namuwa n'alitunda n'atwala ssente ze nabano bazze kunnenya lwaki nalimuwa kati ogamba otya mu ttaka nalidde ettaka kiri ennatunda ettaka lya abaasi walimuwa teyali nsabe yonna saalimuwadde kigenda maaso akana katukogira lwaki tokubyenze ani gwagamba nti banneerabidde kakati omwana obusungu bwo bwonawona obubalye bune mulibeerako ddinessanyu ono kyekyamulemesanya eri ewa nnyina najja ng'azungira kakati gwe kiki ekyakulemesa yagamba nawe mbu toli mwangu nga tulowooza kati gwe ekyakulemesa okufumbirwa kyali ki bw'omuleeta ŋŋaana saakugamba wanokati ekyo owange gwe nnina yagamba tugumiikirizemu kati bwe naamuleeta ano kinavaamu nga mama gamba talina kyaleese sisaabala nze kyolaba alinjagala alina kujja wano kukyala bwema mbeerawo kambeerewo empisa zo nzikooye kubanga nze wano nabajja muli bato kitamu yali apaddeyo kati musajja mugagga ali erina ebizimba yali aleese kakiwa olyoka olangira omwana nga obutabaako kaleeta bwe kitaawo yagwa n'aleetawo kati mama tetukuwa omwana akuzika yali aleesewo kaki kano wena okanula amaaso olinganga agulire kiki wano kitaawo ampaawo ki ngumiikiriza mbakuzizza sirinanga kyegira naawe wenyini kugamba leeta omusajja wakiri nsanyukeeko essanyu ng'eri omusajja naye ng'ali agenda omukimamu ezo empisa nedda maama togenda nze ngenda kugijula kati kanzije njijjule tugenda kulwanagana kyamukulu kyamaama kyamukulu kyamaama ngenda jijjula saagala nze kummanyira oyitiriza okummanyira ate ate ne bwendagira onajja jijjula oyitiriza mwana gwe okummanyira fumbirwako nange nyiiga ndi muganda wange ajja kutereeza sonyi wange oyo genda ekyo ekimeka kiritereeza kati gwagiwadde gwe gwabagigula jula emmere babananga omwana n'akunyiiza buli kiseera watali mirembe zembera ngenda n'endowooza nti oba akyusizaamu nkulabiridde okuva nga butoosi nkukuzizza wakati mwana gw'oli nsasula kiki banna baganda bange mbabuulire temubeera n'empisa za kyolaba amasiba genti tosobola kubeera nga waliwo omugenyi azze kati wembeera nga siyenze wabeere omulaba osanga bwatyo nze namwesonyiwamumanyiramaako emirembe leero akyonye oyo amanyi n'omusambanteze bannange ngezanga ne musanga alina gwakukyolaba ajja kumukuba ategeere embu nange enkuba tiyalitunze ettaka tiyalitunze nange kenyini nataddeko n'omukono kubanga yaleese omuguzi nemugawo otunda ettaka lino saagala binzirire nenkwata nange omukono gwe nenguteekako ng'atunda ettaka kigwe lyogamba lyennabba eryakaddwa eryabaasi lwani yagenda nabba ettaka lya mwana nagamba olabye kyembagambye kyenagambye kankwate ettaka abaasi ndimuwe
kati laba yagenzi yagambye bano nti ttaka lye nalibba nenditunda. Olabye lwaki nali muwadde? Olalimba mwogera ebintu mwegendereze. Olulimi kintu kikulu. Nedda leka kwekwasa lulimi. Kalimu era nsobi yammwe. Kati wano twakiriziganya koncha muntu alina okutunda ettaka fena nga tetuliiwo. Ya Rabbi. Twakiriziganya koncha muntu alina okutunda ettaka fena nga tetuliiwo. Allahu akbar. Kati tulaba ensobi nga yiye kati gwe otuleta otukyawaganya otukira tolina byogera ko Jamiru. Kati gwe liwo kunenya bunenya. Munanfuusi. Ndaba bweyekyusiza amangu ago. Ojjidde ku kirala teko. Olabye. Wamma baba. Awe nebaliza Allah buli dakiika ndaga ekituufu n'ekikyamu. Yaŋŋamba nti kwata ettaka likole ki liweeyo. Kati singa saali waayo. Mulabye kyembadde munnenyeza. Kati mba kuligaanira ddala. Oyo atasobola n'okuntema oyo n'annumba ewange mbwe ettaka ly'omwana ndiremedde. Naye omanyi bano abantu kirabika. Baba bw'aba ku sayidi eno bo bafubola ababeera ku sayidi endala. Omwana namwali ettaka lye olabye. Baba olina okwegendereza. Kangende gye mbadde ndaga naye ebintu byebyo ebizuuka sana mwe mbitegedde temukyasobola kunnenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano kungulu enseko bateekako naye nga munda mu mitima bajjulanako. Tebajoga balinnya ku mpiso n'akatono ke wafuna bafuba bakajjewo. Kakati banne mmanyi. Kinyomera nnyo nga otutudde bwetti. Nga tulina essanyu. Tunyumya, tuseka. Kati kyolaba abaana bange bano bakulu bo baana bange nze mbazaala ate era nabo mbaagala Ate byo omuzadde azaala omwana tamwagala. naye kati bwe baba bazze wano baba bazze wa maama nammwe baganda bano nemugera ne muyombagana yesaagala ebitanyumira ate nga sijja bagamba nti mujjana nabo benyini tebajja kulekayo okujjana lwansonga nze mbazaala. Ate tewatulinaako buzibu. Singa bo bakaka. Nange sibalinaako buzibu. Ngana n'owakambu n'ogira ng'olinga agamba nti oba bayize. Kyolaba mbadde njagala mwana wange okakkane mubeere nga mukwatagana. Omanyi buli muntu lwembeera nga mukwatagana mwanguyirwa kuba kati kyolaba bw'ofuna obuzibu akola ki? Ayamuwa mangu n'agamba ekigudde ku kyolaba. Ne Kalimu naye n'agamba kigudde ku kyolaba. Misinde okiraba naye bw'obeera ng'obayigira bw'oti ne bwe mbagamba bannange obuzikyolaba alina bwe bagamba maama oyo omwana w'omunange ffe bajja watuluma buli tatutwalanga mwana mubi okiraba njagala munnange mwana wange okakkane obusungu obwo bungi nnyo bw'olinange. Baba, assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baba jangu nyambe. Ati nkuyambe. Jangu nyambe. Tuula wansi. Tibiva ku by'okutuula. Nyamba buyambe ojje tugende onyambeko. Nkuyambe kibuzibu kinaawe oba oyine obuzibu tukira ku nsonga amati buzibu gundi ne gundi nyiza kuba gasetaaga kutuka oyagala kulombera dduwa. Si dduwa baba. Kijalo okugamba kiri bwe kiti. Abasi bamusibye. Abasi ali munda. Ate yakoze. Kyabadde bwe kiti ntabukako naye ngamba bane omwana mukole ndya nange nenkutya oluusi naye nengamba ate bwe namutya nze muzaala nze nina okukola ki okiraba njira nze munaaki simalina kumalira enjala muganda wange akyuseewo kakkanako nange muganda wange nkusubwa nsubwa embeera ze zedda twakwatagananga naye nze sirina gwesikwatagana naye nze bulamu njogera naye olaba kkiriza waki otuuka n'otabuka oluusi oyinza okuba nga asanyuse okyuka omundi ku muno otabuka oluusi nemmere okuyombya nange maama n'apaalanga akirako enzige kyolaba mbadde nsala kati koobulanga sikuvuma abulankugamba omuzadde agira nanyamira Abasi atuuka atunda ettaka lye ekyo nakimanyi. Kati sente ze yatunda yalimbalimba agenda kukola business atuuka agenda agula emmotoka. Bw'amala okugula emmotoka bamufera emmotoka yagula nzibe.
abali ne munne bajja bagireeta eno mu kyalo babakwata be babakwata babateeka munda emmotoka yagula nzibe nalaba byembagamba bulijjo kati okimanyi obuzibu bwonna buva ku Kalimu ate Kalimu yaguze emmotoka singa Kalimu teyakwata mwana oyo n'amukiriza okutunda ettaka mbu agenda akola ebyo ebyekisiru kati nawe bamusibye kati nzo ngamba nkuyambe nti asijja tugende baba yenge gye tukwatakwatamu Kalimu nga twekwata bitya anti nze bwe kiba ku kya ssente sagala mwogere ku kya ssente kubanga ekintu kye twali tunze ne tumugjayo lyali badde ettaka liri teyalitunda kati nze muyambe nti ekyo tuddamu nakukinyegako nze njagala nkubuulire ebintu ebikwatagana first of all mwagenda ne mugudira wano musimanyi omuzimu guli ogutali mutuufu ne gujja simanya kugambye mbusiye ne mugukirizamu kati ne gugamba mbusiye mwana wange mukakane bano mutegeeragane okitegeera wakati gwe bw'onooba ng'otira kati nakano katooko kajja kumala kagambe oli byakola byebituufu olusi kagendera ati ku mbeera zate zitali nnungi okiraba nze tolaba nno nkwagaliza kirungi era olaba njagalawo olaba tolaba kati bino singa nagamba nti oba ekyo omwana anviire njagala omuve wano mu mbeera ennungi maama nga bimitiibwa omusajja ofuna omusajja era ekyo nkisaba nnyo Katonda akumpeera omusajja naye kati n'omusajja wonooba mu mbeera ezo nakyo kinneeraliikiriza ng'oliwa omuvumu omucungu omukambwalira ati agamba ono mwati yakuzibwa nako nakumpisa wadde nze omusajja muyina naye kyensinga okwagala olaba ogambe buno mukitiibwa njagala jje wano akyale ne bwasooka n'akyala ne mumanya wa wendaze nange nenkola ki neŋŋenda bwentyo ate baba bino ebyokuyamba omuzimu omutuufu gwali gubagamba ekituufu temwagala kiwulira mugenze n'omuzimu omukyamu gwo gwagenda gubagamba nti si mwana wa wano kati bwabanga si mwana wa wano nze mukolere ki muyambe ntya ebi by'omugabo gwo gwe yafuna yagutunda muyambe ntya saagala kunyingiza mu kasasiro oyo ekisooka wano namugamba agumikirize yajja Aisha yajja nangamba baganya mu ettaka lye tebalina bwe bamuyambye ne mugamba agumikirize ngenda kumuyamba nera ne muyamba nafuna ettaka lye kati bwe yamala oddifuna ate bwe yalitunda talina yadde 10 kyeyamba yalina 10 kyeyambako kakati essente ze yatunda n'atunda mu ttaka lye ng'omugabo gwe gwalina ekyobugagga kye zimununule nkubulira andi wulira ekintu kino Uzaifa saagala muddemu kunyingiza mu bintu bya kisiru bitalina makulu baba guli mugende genda sina bwe ngenda kuyamba era sina saka kumanya zichabbiri nga kiri kutuka okolima gende mukolime bikolime byokoko tebittaka munye kalabe be batasala tebagala tebalina kugwe batakiriza be bakukuta ngambe byekisiru kati nkole ntyambo omwana wa kitange nemba nire ekizibu era mba mukola ki ayina waayamba aba waayamba kyagala nnyo era nkisaba kale n'ekirala maama nemba abadde enkola ensobi kale nawo nnozi agizizaamu abaani kubanga nayesaa tubeeraawo nga museera kuyombagana ekwerega ekya kati olaba kati tosanyuka ng'okyandabako naye oyinza okunkandula omutima naye bwe tuba abakakamu nga tuli basanyufu nalina mutima gubeera bulungi tegunkuba batuuka ekiro neweebaka nofaanika okulowooza lwatolaba balinange tolababe ate era ekyo kyoyogedde ekyokugenda muweyenye netolaba nange wabugamba njogera nnyo ku butala ddala munange yanzibye waffe nga ndi muto era ekyo ekiba kitiibwa anange ekyagala batusaku bunkenkenge bibalwanya naffe twabisangawo batunyiganga bakamula emirimawa otesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temutu